Welcome to yet another edition of Kasuku Live. This is down of Sweetland Gardens. Chanja. Watuka prime. Tunula wagulunga da ku Kensington no kuside ye no kola soyo. What is Sweetland Gardens? Ekipande we chiri. Manager ngambye balese local food. Weri. Ne bayita ne juice. Mu real time. Bobyo byagala kati batani oba aliwa. Yamanya local food agambye buffet agamba chi. So anytime you want you pass by here and yeah, it should not kwasaganya. Today I'm clad in breast cancer run. Tugenda kwa tudoka misinde October nganya. Ngabiri. Neba ne mikolo nga mingi ji. Nganyo inako proposal. August, September, October. There's so much happening around there. Dates zitancho tubuza. Tezisobole esinga obukuli yeyo. Okay. So 20th October we are going to be doing the breast cancer run. See Eric breast cancer run. Yeah, so basically we're going to simbula wali kolo Nakasero Primary School. Oh yes. We're going to Beta. So we are going to be rolling out everything in due course. I think next month. Yeah. You guys should be ready to go. So this vest are how much? Mitwale esatu jokka wejit. Only 30,000. Yes. Yeah, 30,000. Come support those living with breast cancer. Abainayo breast cancer survivor. Most importantly, Eric Cancer Initiative chekola. Because we believe early detection is critical. Oh, yeah. So I'm joined by Damali. Most people now want to call themselves Damalai. It's okay. It's okay. How are you? I'm okay. Yeah. How are you? I'm okay. Today you don't feel so good. Maybe I I'm okay. Damali ba mu BSc nakasawo. Kati tategeera bulungi akyali mu shock. I think olwe mukono gye bakuzaala gy'okulidde. Banzaala eri luweero ziro. Ekibugo kiyingira mwaka ki? Ate kiyingira mudde okuva eyadda mukono. Abaami ba. Ekibuga wayitamu kiyite. Kati ekitegeeza toyina woga nti nembeerako mu kibuga. Kasuku bambendeka. Wasala booti. Nojja ogw'ematuga. Nojja n'oyitamu wano kira kyali wajjala. Sonde. Nogguka wali esseeta. Wantoni wali wennyini. N'oyolekera mukono. Nekitegeera. Naye nga nvaako. Wamma abatulaba abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo good morning. Mwebale kubeerako ku Kasuku Live. Mwebale kuwagira mwami ono. Ate naffe tuyingiddewo twesunze okubanga tubako bye tubagamba ebikulu. Yita munno baako muyite amanye obubaka buno bwe tugenda obbagamba. Yeah. Then Azeke wali Ruth. Ruth, you're the project manager for Eric Cancer Initiative, right? Yes, I am. She's the first person I spoke to. Oh. Yeah, and she's flexible. This one is more of my friend. And Shakira is more of the other one's friend. They are constantly talking. What's happening? Shakira wangali rubuto olwokutaano abadde tamanyanga ddala lumulyeri omukyala mufumbo yawezezza omwaka gumu mu bufumbo kale ye first child wawe mu bufumbo wekirina okuba teka sente wola. It's a bad day for you, but with time. Oh my gosh, mbadde sina clicking. They are constantly talking about mukwano. Kati luli bali bogera ku simu. Oh mukwano oli otya? Mukwanya kwanyisa nnyini. Ako kajemu mwami kiyingi tukutumidde ssebo. Ng'ebiyengeyenge bijja. Bambi sole. Naye mugamba nti totya nnyo. Abasajja bayingira ebikomera ebiriko wumbwa kati. Tukisazaamu ekyo tekijja kubeerawo. Kasuku. Okay, so Ruth muza kubatulala n'abatuwuliriza. Amannya gange n'eddoboozi yenze Ruth Namubiru Mugenyi. Ndi mukyala mufumbo nno.
Mugenyi. That is G or GY or J? It is G. Mugenyi. Mugenyi is a Muganda. Muganda we Masaka we Dirante. So twesunzo kuba Masaka. Your man is from Masaka. Yes. Okay. Masaka. Why do you have to say keep it there? No, let me keep it here. Keep it there. Twesunze nnyo kuba ku Kasuku Live mwebale kutwegatako era tubaleetedde amawulire amalungi agali mu nsonga ez'ebyobulamu. Okay. Yeah. So let me begin with you. Ogambye mutuleetedde amawulire amalungi. Yes, sir. Amawulire kyago. Amawulire gasuubi. You know, the world is hopeless these days. There's a lot of everywhere you're like there is no hope. Naye nga tetugamba nti nno yadde mulaba nti Eric Cancer Initiative. Cancer is not a death sentence. Cancer egwamu ku bitundu bye tuyita non-communicable diseases mu lusawo era nga kizuuliddwa nti kati bigenze nnyo ku rise bifuuse global risk. Nga wala COVID we yajja kati non-communicable diseases are like COVID these days. So tugamba nti no, there is hope. There is hope. These are lifestyle diseases that can be prevented. More so breast cancer, which is now the first leading Kasuku. It is the first leading cancer among women. It contributes about 5% to deaths in Uganda overall total. So that is a very big number. It's not just a number, but those are individuals that are dying each day because of these cancers. So we are here to give hope, to tell the women there that at least for breast cancer, you can check yourself, identify the signs, and be able to prevent it from worsening and becoming fatal. So gemawulira agesuubige tuzza okubangula abatuwuliriza bonna olina omukyala oli mukyala olina omwana ow'obuwala kitandikira wano mu kumuyimusa omugigi ogwo akulenga, then they can fight this fatal disease. Together we can win and have a breast cancer free Uganda. So break it down. Yeah. So going it down, breast cancer munange last time yali ku show na tusomesa nti no breast cancer bwe kubeera nti embeera part of the cells have become cancerous. And they are multiplying at a very high rate. So ne wesanga nti no olina okujja tetukebere tulabe nti what is there. So you can only confirm the diagnosis after So what I want to know, do you feel something in your boob? Do you feel like it's too heavy? Like how do you get to a point where you feel like something is wrong with my boob? With your maybe boob. I should go for the diagnosis. Yeah, so what are some of the signs and the symptoms that maybe we can look at and see? One is the presence of the lump. Lump chechi. So zino cancerous cells weziyegattawamu zikola ekintu ekiri very solid and firm. Twakuwaka bracelet kafe wakaleseewa. Kali akagoni kaine waka. Sika kutula nako waka. So it is as firm as that thing. Nti cells zino Okay, so that thing you gave me, they are the different stages. They are the different stages. Wekatuukira ddala nga kizimbidde ddala. Nga kiba kinene nnyo, you can really vividly see that it is tangible. N'okwata ku bbeere olaba ekintu nga kiri nga jinja. Kikalubira ddala ng'ejjinja. So that presence of a lump, ye first sign omukyala yenna gy'alabirako. N'ogamba nti my breast is out of check, I need to go for a checkup. Yes, so ogizuulota mukwano gwange nagenda kutusomesa leero how do you do a self breast exam gy'osobola okulabiramu obubonero buno bwendi mu kunnyonnyola. Mukyala musoke kitunnyonnyolemu. Are you going practical? Like do you show us the so I thought, are you showing us the actual boob and how you this man breast cancer yaletera abasajja okwogera mu you should suck mubagamba mbu you should suck amabeere g'abakyala more. Naffe tukigamba suck the women's boobs osobola okuzuula obubonero buno bwenkunyonyola Kasuku. Not to avoid. Just kikuyambako. So is there like a way you could show us how do we suck? Like exact sucking. Because most men suck the nipple. So they don't touch the whole boob. So like you put all of it in your mouth? Naye kugamba wano wobeera nga otambula nga oyagala okumanya munna ayimiridde atya. W'otuukira ku nipple
osoka ku bitundu byale by'ebbeere before that nipple. Okay, bwe tunaaba tulabye engeri gye tukeberamu ebbeere eryo ojja mmanya lwaki kale omwami okwata ebbeere eryo likwata mu ngeri yonna gy'ali kuttemu kiyinza okuyamba ozuula akayinja kali ekitegeera naye nga tewali nnyo scientific reasoning nti kati bwanuuna then olumala cells nezikola bweziti no. It's just basically about ayamba okuzuula any difference. So for the men as you suck those boobs nyiganyigamu kyekyo bw'owuliramu akakaluba omukyalo omunyonyola nti wano waliwo ekitaliimu. I'm feeling something hard in the boob. Oh yeah. Actually bw'obeera ng'olikwata olaba ne sayini endala gye tuyita dimpling. Olaba nga Kasuku olina dimpo sekamu abantu balala. Toyina olina ku dimpo bwengaaya ogaaya. So waliwo kye tuyita dimpling nti nga dimpo eno woogiraba eyarema nga smiles ebbeere ly'omwattu lifuna dimpo eyo lwaki presence ya lampu eno gyayisa akayinja eba esika tissue eno munda so it dimples. Era wookizuulira nga bwolaba omucungwa omucungwa we guba gwonooneka we gutandikidde okwonooneka wabotoka munda okitegeera wabotoka munda so n'ebbeere eryo bwe likola wali we litandikidde ofuna obuzibu wayingira munda ng'era omucungwa gutandise okukola yeah. So keka kabonyera akalala maybe number 2 kosobola okulabirako and then nera nga wagambye analogy y'omucungwa nti skin y'omucungwa ogiraba nga bwe yakula ogenda okulaba nga skin y'ebbeere efumitiddwa mu obutulituli bwetu nga olaba mangada obugundi bwa mangada obulaba nga buli so visible kati ne skin eno nayo bwefuuka kyetuyita nti n'ofuna that skin irritation ebeera oluusi abamu basobola okuba nga ebasiiwa they tend to scratch it abalala yinza obutasiiwa ne lampu eno abamu bagibuzaabuza nti nga siina bulumi bwe mpulira because in early stages tosobola kuwulira bulumi. That is why ogenda okulaba abakyala bazze mu ddwaliro nga it is late Kasuku nga it is that's why we advise an annual mammogram screen up. Kyekimu ekitugenda kuba nga tudduuka misinde egyo nti twagala okulaba nti tusobola okufuna breast cancer screen up van. Abakyala tubayamba okwekebeza. It is not a common thing. Oh, so mwagala kufuna van? Yes, a mammogram. Yes. Nga tusobola okuba nga tuwa abakyala different parts in our outreaches. Yes. So kati nga tugamba nti mammogram screening eyo buli mwaka ekuyambako okudetectinga kalampu kano nga katono because kaba tekalina pain. So tolinda bbeere lino okubeera nti likuluma osooka ojja obuuza omusawo. So that is why we do annual. Ku risk factors ze twayogerako last time nti emyaka olina emyaka 3 okudda waggulu olina okugikola buli mwaka. Yes. How do they suck the boob to check for the epozwadewakizemu kati what oli yadde agamye gwogenda tulaga ebbeere balikwata batya oba ogenda tunyonyola ebbeere balikwata batya okutegeera nafe abasajja educators. It is called a self breast examination skill. Nti enkola ey'okukebera ebbeere lyo gwenga gwe waka nga totaddeemu consultation fee totaddeemu za lab test okitegeera ng'oli waka gwe kenyini it's a health habit a healthy lifestyle nti nkebera ebbeere lyange buli mwezi. So ebbeere lino amabeere gano kuba tulina 2 tugakebera buli mwezi. That is number 1. Tugakebera ennaku 5 ku 7 nga tuvudde mu nsonga. Kasuku togenda mu nsonga tusokoshera. Ate kati bino bye twetaaga omumanya kuba oli yaizolooza omala gakebera. So you check 5 or 4 days after your P's. Thank you. Yes. Why do you check 5 to 7 days after your periods? Kubanga bw'obeera mu periods obeera under hormonal activity. Kati ebbeere lino lisobola okuleetera obubonero omu bwe twogeddeko naye nga si butuufu. Obubonero waliwo bwe tutayogeddeko kati ng'obulumi, okusiibwa, okuzimba. Kati ebintu ebyo oluusi bitubaako nga tuli mu ki? Mu nsonga. You get? So kati olina olinda hormonal activity eyo ekole ki? Eke. Nga tuli mu ki? Nga tuli. Naye n'ogamba mu nsonga. Bale manyole esero. Community worker. Mwe kubawo ebyo. Naye bawakkiriza obyogera. Abantu okusobola okubitegeera. Yes. So n'omukyala ali olubuto naye
teyali kebedde kubanga awera amabeere oluusi gazimba yo under hormone activity omukyala ayonsa abo nabo osobola okusooka ng'olindako naye n'omukyala omulala toyonsa tokola ki kebera ebbeere lyo buli mwezi. Just to veer off, they get into you, like when you're in a place, the boobs become big and wide. Is it true what they say that sometimes when you have live sex with a guy that is not salty, your boobs can grow big? Oh Jesus, I've never heard of that. That's a myth. It's a myth. A guy who is not salty. Atari walunyo. What is how aberunyo bebata? Why? Wala byogera kati yo walunyo or si walunyo. But sometimes when you like if you have life sex with a guy who is not salty, that's a myth. That's a myth. It's a myth. Okay. It's a myth. Actually, because a live sex eyamba kunyiriza muntu. Anything, any live sex enyiriza buli mwala ina gora banyirira. Omanya at one point afuna ko live sex. Musao. I guess that out of the way. Mama mukomewo. Kakati mbadde mbabulira that self breast examination test. So okeberebe naye mbalagerero. Oyagala kujja bereryo. Nedda. To demonstrate it. Yes, you're going to demonstrate. No, it's a free thing. You use your hands. Please. Okay, so you wake up in the morning. Remember, this is your body. Guno mbiri gugo. So ozuka kumacha nojamu bulungi akalega naye robadde tewasize mu kalega kale wona osalawo keberera kyengamba tolina ba mu kalega so notunula mu ndabirwamu endabirwamu eno eraga ekifuba bwet ogitegeera endabirwamu eno ye kati saawa ezo ye mukwanogo egenda kuloopera obubonero buli bwe twogeddeko oba tuli ffenna so kati oba oyimiridde mu ndabiramu wadde ntidde naye olina obanga okoze eki oyimiridde n'okwata bwoti just within above your hips lwaki okwata bwoti because you want to expose your breast okuva eno bwete ebbere litandikira mu nkwawa lirina kano kateile akagenda pakawa mu nkwawa ate n'obuyinja obwo busobola obbeerawa eno mu sayidi y'enkwawa so ndi mundabirwamu ntunula mundabirwamu mundaba oba producer ndaba so mundabirwamu neŋŋamba beere lino lizimbye amabeere yes tegenkana naye ate difference tesobola laga nti ebbere lya Alice liryo ddene nnyo ate kano katono nnyo no difference eyo tekola ki kugamba si ekintu nti kyolabira ddala nti bane oli omukazi alina ebbeere ddene n'ettono no so mundabirwamu n'ogenda kebera ligezze lizimbye liriko obubuli bugundi bwe tugambye skin ya texture ye yaki texture y'omucungwa nga obunya obutuli buno bubeera ku mubiri nga bwo bulaga nnyo ng'omucungwa bw'ogulaba signs ezo endabirwamu ekola ki eziroopa waliwo akanya akazzeewo you take your time in the mirror as you're looking for any abnormal sign ekintu kyonna ekitali kya bulijjo kitegeeza omukyalo olina obba ng'omanyi omubiri gwo si mwami wo but naawe ng'okola ki yes ng'omanyi omubiri gwo so kati oli mu ndabirwamu bw'omala bw'oti ogenda kusitula emikono gyo mpola ogenda kukola ki kusitula emikono gyo mpola bw'oti era ng'okyatunudde mu ndabirwamu lwaki tusitula emikono gyaffe twagala olaba oba ebbeere lino lisituka ebbeere nayo liba lizukuza abaana lisituka amansi kyomusa lisituka okujjako kale kana akakasuna ennyo tuli ba community wakaffe tumanyi engeri gye tuteekawo ebigambo tuveeko kakati bw'ositula bw'oti emikono ojja labanga ebbeere likola ki lisituka n'eryaffe era oliraba yes tuli mu buleega naye era olaba likola ki lisituka it moves with the motion of the hand kasita ebbeere terisituka eryo kiba kitegeeza mulimu ekintu ekiri mu kukola ki ekigamba nti ate awo ojja nakusobola omumanya obulumi simanyi oba wali oyonsezaako naye bw'obanga obadde oluddewo okuteeka omwana ku bbeere tosobola nakusitula mukono olw'obulumi obwo abo abasajja we banyweredde amata Kasuku wefudde bebi kwa tubayita bebi nodda ku mwana kozi gwe kuku so kati libali zitowa gamataye so bera tosobola yimusa bulungi libali luma kati era ebbeere we linaba lirwadde nga terinatandika leeta bulumi
kwolwo lw'olisitula ojja mmanya bwe liba nga libadde litandisa ofuna discharge ezitannafuluma mu kusitula bw'otyo liba any discharge ebadde erinda njagala olabe nga paase ali awo alinza okufuluma then gwe n'omukaka olaba waafuluma n'omanya nti ebbeere lino bulijjo lijjamu ki amasira nga simanyi. So that is going to help you discover that. So after you've raised your hands like this, Musawo. After you've raised your hands like this, kwata ku mutwe n'omukono ogumu. Kozesa engalo esatu ebibatu si zino tips omanyi olusi tuba n'enjala you know no not the tips but the pads baba n'enjala balekako kamu batasiiga ebyo ate byo nabyo bifuna esi bya leero kakati bo pads not tips but pads. So otandika okunyiga saga akozesa kigambo massage oba kuwuliriza palpating tukozesa ekyabasawo palpation to palpate it's a deep palpation. Yes. Otandika nosooka n'owulira oba likuluma you first take a what palpation eli light then omwana otandika oyingira munda ng'ovudde mu nkwawa ng'ogenda okebera bwoti. Lwaki okebera bwoti? Kubanga onoonya ki akayinja kali ate ko kaba kanjawulo kali defined tekali ng'ekinyusi. So singa betugenda mu masomero abaana balowooza kino ekinyusi kino ekiri mu bbeere nti keeko nedda waliwo ekinyusi ekibaamu tokyankalanya musomesa bubuuza nti waliwo ekinyusi ekibaamu ekireeta feeling you massage it well. Nyini kirina emigaso mingi kitereka amabeere kyekireeta feeling nimbye kagundi kano kekali erectile kekaleeta feeling kanipo era singa olaba era okagira bwoti ko kareactinga nekazimbirawo tukomewo wama mu kiraasi kati omuntu engalo eziti noyisa muno ngokola inverted 6 Boat number 6. Number 6 eno boat anti-clockwise. No keberola obo inamu ebikalo. Si bwotyo nga bwonyiga bwoti. Olemezaako continuously. Kubanga akayinja kano olusi kaba katambula. Kati bw'onaakola bwoti. You can miss it. You can miss it, but you have to be continuous. Tojjaako ngalo bwoti nga woowuliriza bwoti. Kati bw'otuuka ku nywante eno onyige back. Kuba kasobola obba nga kali mabega waki w'ennywanto naye olina oginyiga back space y'ennywanto eno. You get. Then after n'onyiga ennywanto eno gently teweerumya. Just to see what discharge is coming out. Nsobola ovaamu omusaayi. Recently somebody called me nga nipo evaamu omusaayi. So nsobola ovaamu omusaayi, dirty water. Not really. Cancer. Tetwamu confirming by. Omusaayi gova ku nipo evaamu eti omusaayi. Biba bingi. Naye ng'ebiseera ebisinga guba musaayi oguli guno ogw'amazzi tegeeza munda mulimu some inflammatory. Yeah, so kati nojjamu onyigeko katono olabe what is coming out of the nipple. Tonoonya nnyo nipple yo naddala abaana abamasomero nasuna bwati nasunako nipple najjako eyo gundi fat eriko. Everything on that nipple is just okay. You don't have to scrub it. You know, tomanyi olusi tulemererwa okuuta we tulina okuuta ate ne tunoonya ebiteetaaga nakuuta. Kati nga kyekyetaaga okuuta mukono? Simanyi omubiri omukono kuuta bulungi omukono. Exactly. Kati nojja ku bbeere nolefiirako n'ogamba abadde kyono. So do the same with the other breast. Era kola bwoti ng'owuliriza come to the nipple, press back, see what is coming out. So ekyo kikola kinyuma nnyo ng'okikoze nga weebase ekyo kyo ekyokunyiga kubanga bw'oba weebase ebbeere lina engeri gye liba tender and soft. Liba soft not tender, liba soft. Kulizukuza ate teridda bweri tiri yonna. It is okay. N'abalina amanene kibayambako. It is okay. Tuveeko. Anti kuyambako ng'ate naddala manene because ziba terikulemesa. Toliddigira eno ate esitula but bwe liba lyebase osobola okucoveringa bulungi.
Ekibuuzo kye batagenda okubuuza naye Buuza. she a bit of topic. Kibuuze. Buuza, because people have very many myths about Kino kyabasajja kye batagenda okubuuza. Yeah, that idea which are the best breasts a woman should have. Kanti gano ge marungi omusajja ge yandyagadde otunulako. Not related to breast cancer, but since we are talking about breasts, can we get a picture? Because wali yagalinga eryenvu begati, wali yagalinga tomato, wali, you know, like njakuddamu ekibuuzo, njakuddamu answer. Nkugambe nti nno watondebwa wabumbibwa bulungi mu kifaananyi ky'omutonzi. So kati tuze kuwa ssuubi na butatta self image z'abakyala. Ekigaana abakyala okukebera amabeere. Because self image mujja kusobola community work. Obeera n'omwana ku ssomero n'abeera ne sweta nali omu ku abo abaana kuba nalina ebbeere ddene mu ssomero nga liri eno bweriti kati nga nsibyako sweta because self image omuvubuka yantiizinze mu abavubuka bale yabatiizinga abawala kibeere biki n'abeera bw'ati n'aba ng'atya ne batamanya nti ate eno mu future agaate ge galiko omulamwa. They're making abantu obuteyagala. Mu buto you make them uncomfortable ate mu bukulu ne mubanoonya. So self image is very crucial because nga oyagala face eno gikola makeup walabike bulungi. We are saying yagala omubiri gwo. Appreciate how your breasts are and then take charge because that is when you can speak up in case something is out of check. Kati today tubadde twogera ku self testing. How to check. Do you nga Eric Cancer Initiative, do you have like centers where someone can come? Do you have like mammograms? That's the journey we are taking, hence that run. Because our model is 40% education, 20% screening where the mammogram applies, and 40% following up these cases to ensure that they are, they are success stories. So basically, when someone comes to you, baba COVID-19 oba aze ku center yammwe, musoka ne mumusomesa. Nga kino kyetuliko. Then moving into self-testing. Into self-testing, waba ina concern yonna awe tu partnering n'amalwaliro gaffe. Currently, we are working with Uganda Cancer Institute, and then yatadde one branch in Mbarara, so we were in Mbarara twena traveling kujja Kampala. We have Uganda Cancer Institute in Mbarara and in Gulu operating now. At least government bambi tujebaze badde if we take our regional centers is all handling cancers. So it is very possible, like if you find someone has it at an early stage, mugenda naye. Don't like leave you hanging. Maybe kyensobola okubiriza abakyala nti obubonero buno bwe twogeddeko tekitegeeza nti cancer. Wabula kitegeeza ebbeere lyogera, our body speaks but we refuse to respond. So kiba kitegeeza genda obake bamanye nti weewaawo an infection bakuwa eddagala. Ekintu kino kikole ki kigende kuba ebiseera ebisinga abantu abasinza okukuba ogenda olaba nga bubonero bwa njawulo obutandise owoggana bwe tusobola okukola ki okujja ne tukakkanya. So the earlier we notice any small infection, the better. So basically what Eric Cancer Initiative is saying, that test early, ladies especially, test a bit early. When you test early, osobola okutaakiriza ekyandibadde eventual death, this whole process gy'oyitamu. Because then if you need to do an operation, ogikola bukyali, ekyo nekikola ki? Nekiva mu ddiiro. Okwongerezaako awo, tuli ku mulamwa guno gwa Sustainable Development Goal number 3. Egamba nti tulina okukendeeza premature mortality rate by at least a third by 2030. So if we reach 2030 nga World Health Organization ekitongole ekitulungamya ekitugamba nti nno nga tusobodde okukendeeza ku abantu abafa kyetuyita lifestyle diseases, cancer ono mwagwa. Nti twagala okenda because abasinga tebali mu kusukka that 70 years mark kasaba beera nga ba-encountering obulwadde buno. So twagala okubangula. The whole key thing is health prevention and promotion. Lifestyle diseases zino ntero zoogerako abantu ne batakitegeera. Muzinyonnyolemu ku bantu zitegeeza ki era zeziringa eziriwa. So non-communicable diseases zitegeeza lifestyle diseases.
bwe bulwadde obujja gy'oli kulwengeri gy'obeeramu gy'oweeyisaamu obulamu bwo gy'obutwalamu endya gy'olyamu ye diabetes, it's a lifestyle disease. Abanywa emyenge ogenda kwesanga nti cardiovascular diseases mwezigenda okujja okuvaawo mutima gulwale gunafuwe ate it is very expensive to manage at all health sectors. Because it's a lifetime thing. Tegulinga musujja nti wiiki bbiri mizeko watemu. Okitegeera era actually obulwadde obwozo lifestyle diseases ezo non-communicable diseases they are poverty kind of kubanga zikuba obwavu mukwano buli kaseera n'obeera ng'olina okulindanga pressure ngende ewa doctor. So among those diseases mulimu pressure mulimu cancers, diabetes, sukali, respiratory diseases, ezo zonna lifestyle diseases. Nti obadde onywa tobacco oba obadde smoking oba kino namawuggwe ne gafa. So all those ate nga akabenje kye kalina nti kitwala organ emu wa part emu ku mubiri gwo which affects now others functioning. So nowesanga nti ate oyita endwadde nyingi nezijja gy'oli because lwaki ebbere lino welirwala kkooko lw'amabeere eddala nalo liri mu katyabaga k'okulwala liva wane n'atambula omubiri gwonna. So kitegeeza life span eba ekendera, survival rates ntono ddala tukyali ku 50% survival rate. So ogenda okwesanga nti last time almost if it was 100%, we lost about 70% of the people that were diagnosed with these lifestyle diseases. Yes, to enough facilities up to wadi. Yeah, technology waffe tucha improving. Because you notice as we are under the low income countries. We've been tubadenga tumanyiddwa mu birwadde bino ebiri communicable. Oba kitegeera musujja sirimu. Okay, yes, sirimu, ebifuba, ebintu ntuwe ebityo. Nekati because we have advanced by the way, tukuze, people have become civilized. So we are adapting that lifestyle of whites. We are adapting different lifestyles. India, echuse, chemicals, factories, industrialization, food industrialization. Abanezin, kwegamba bingi bye tukoze, bye tu adapting kati. So now tuvuddeyo eri, you know, kati ate tuzze no mu NCDs. Those lifestyle diseases, and yet our government is not yet well equipped for them. That is why you'll have to have your own personal doctor. You get to check on your diabetes condition, monitoring you, managing you month by month. Ate kitali nga kiri kye twali twamanyira nti omusujja abajja tuwa 80 bajja tuwa gundi ez'obwereere kakati. So what's the best way to avoid these lifestyle diseases? Oh yeah. I can go first with just my attempt. Part emu ya kutandika na mujiji gwe tuyimusa, the young generation. Speak to the young generation, yeah? Tubalage H2. Let us not lose the traditional moral thing of okulya fruits. An example, our food. Look at the Chinese. Those people are wangala, and yet they are also very much modernized and everything. But by name to Asians, by name to ebitachu kakubo ngemmere. They will value their food. An Indian woman will make food like food. Yeah. Let it be Asian. But jakolera dale mmere na yefe betukopye ate netu. But there's also exercising. And exercising, it's very important that we tell people to exercise. Naddala abantu abatini balowooza nti abanene bebalwala. Yeah, so they never really. Nina guy gwe nadde naye, I was with him before I left. Actually, on last week on Thursday. Ngagamba Kasuku because before you left to where? To Zanzibar. Like take flights. Kulikayo. So I was with him ngatwogeramu because yansanga ntambula. Like I was moving from Kisasi on Thursday. Nakero okuva Kisasi kuyaya ngantambula nzija nokola interview. Wow, that's nice. Kati nokola naye wano interview n'alwawo n'entambula ngende eri ku better weather gyensula. Kati yansanga nga ku better weather. Nagamba kati ate gwe waki otambula biki nemugando naawe olina otambula. Nagamba wa biki naawe. Nagenza okomawo yesterday wali ku kodi ne bangamba he got a stroke.
Yeah, cardiovascular disease. So era njagala kuvaano genda mulaba musekere muganda wagamba nti ffe byokutambula kale ate gwewafunye baye oli mutuufu abatono bo balowooza mbubo tebalina faati mbubo tebeetaaga keeping their cardiovascular system ng'eri live and active so that is key. Bwe tuva wano tutambulemu tukatambula okuntwala ku date yo ebifo ebimu ne tulyamu obulungi mbu tulya ku ssente zaffe lwaki ntwala ku jimu nsasulira tiketi ya membership omwezi mulamba kintu si kibi ekyo but we can do even affordable ones ng'okutambula Kasuku kyagambye okutambula okwo okukolera ddala some people abasobola omuguwa yes every evening dancing. I was talking to some friend of mine nangamba she has adapted to dancing. Okuzina okwo kye kintu kyokola with joy ekyoka kiku refreshing agwe kenyini you get ekirala tobeera stress ali wamu naawe ensonga eno nga ginamu experience I mean dancing. I don't know what this cuckoo man has thought. Oh Jesus. Kasuku teyono na shoba mbi tukireke chimire chinywereo so wama dancing like this. I don't know which kind of dancing these guys are getting to. Dancing. Like rumba, zumba, those things. No, kuzina nataka kwa music yozini. Take out music otandike and you sweat obera happy to Okay, I'll stop because these guys are but then there is also people who can afford treadmills. You go to the treadmill for 1 hour every day. I don't have a basinga kyebaze bakola. Tomulaba mu gym tomulanga atambula naye ne bwaddayo ku mwenda n'ateekako treadmill. 1 hour nemukuba ne baba gitambudde butambuzi. Ayina ogenda emulaga otambudde kilomita 8. Kati omuntu oyo sebo ayina kyaba akusinzeeko. So some of the lifestyle diseases, like I always tell you, mulimu ezo zi heart attack, mulimu strokes, or people who are suffering strokes, mulimu pressure, diabetes, of course, kati ezo ulcers. Those are all lifestyle diseases. People who have GAD, you know. Yeah. Oh yeah. Yeah. So abantu asinga tebamanyi nti jjange yafuna ulcers. Ne bamugamba ekikubonyaabonyo olina kuva ku kyaggulo. Wow. N'agamba ye alidde ekyeggulo emyaka 7. Mukimuggyako kitya. And yes, she's right. Kumujja ku kyeggulo. Ate kinyuma. Agamba ye bw'aba alaba agataliiko nfu nga bamuwa emmere wano. Ate bw'amala ne yeebakako mu ntebe mbw'alaba TV nga bwe yeebaseeko. So ng'ate emibiri gyaffe they say after eating is how much the sawe. You're doing something. Active, being active. Osobola okubeera nga gwolowooza weebase naye ng'omubiri tegwebase kubanga wagujjuzza. Sometimes supper no yeetaaga ne abaana actually tukibateekemu kuva up to even if you people we can adapt to it. Kyetaaga ne mubeera nga mu having a light foods. Okitegeera kubanga oyinza olowooza nti gwe weebase naye nga brain yasigadde metabolizing mmere yasigadde ekuba mmere kyobola bw'ozuukuka ng'owulira okooye emmere. Or people should begin eating a bit early. That is also very key. Maybe like at 7. People can have dinner at 7. Maximum 2. Yeah. 2. So that naye kati abalamu ngenda kwebaka 6 ng'enjala ennuma. Kitu. Yosooka weekuba emmere ng'agenda okukola. That is our discussion today. Well, we've delved into lifestyle diseases, but basically we are talking about breast cancer. Awareness. Leero tugezezaako okubalaga how to check for breast cancer. Bw'oba you want to have more discussion, tokitegedde bulungi, you want it to be a bit more practical, you can reach out to the team at Eric Cancer Initiative. Enamba yammwe eri ki? 750-122-309. 075 our website 50 0750 122 309. Then your website is
ericcancerinitiative.ug. www.ericcancerinitiative.ug. www.ericcancerinitiative.ug. But Eric is E-R-I-C. Yes. Eric. Meaning early recognition is critical. Yeah. Yeah. So basically the message we are trying to talk about, ladies, even gentlemen, go Yeah. out there and Check your for boobs. breast cancer. Nga bukyali. Yeah. Tulabe kye tusobola okubeera nti twetaasaako. Mukyalo oli agayi tuyingire emyaka 7. Yeah, tetulina kufa ku myaka 7. Why do we put ourselves on a limit to the ages we have to be here? Tutalina okulaba abazzukulu. We just need to adapt. Bakadde baffe bakola biki. There is wisdom in ancient words. Yeah. Thank you for your time. Inviting you for our cancer run. Yeah. Anang. Abedi, October. Cancer run, producer atuwako wa mfunyo wa cancer run. Gwe tuba tutandika kati otuteekako. Yeah. Nga 2 October tugenda kusimbula wali Nakasero Primary School. Wagenda beerawo screening, ne testing, ne counseling services. Okutegeeza nti yawadde azze ali bw'ati tukyasobola okukukolerako kino ne kini. Ate gwe bwe tukebera nga waggwayo dda. Tukuyambe tu transition mpola mpola bw'onootuta. Ogenda osinkana omuntu. Palliative care. So byebyo. Until next time. Thank Mubeere you. bulungi. Bye. Bye.